Nobat bamukubye empulukutu. Gwe bakubyawo yazizzaako ki? Yakabye. Ate kati awo Weasel akyabanja. Sandra Teta mukyala wa Weasel ne Nobat. Be balina ssente za Weasel. Era Weasel, by the way, we need justice for Weasel. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Show ya memories of good life. Yali in high gear. Era mukama yataasa. Era n'Oluyi lwabadde mu gear. N'Oluyi tewalala lwadde mu gear. Nze siraba ku muntu gwe bakuba Luyi n'atagala. Nobat mukwano gwange. Era nadde saagala kwogera ku kintu kya Nobat. Ne Nobat alina ekyejo. Nedda sisobola butakyogerako kuba tuli kwagaliwo. Luli newaze nnyo era gwalabeko mu kateni wankirabeko mu kateni. Nadde nga nakiisa mu kateni. Nene ngamba Nobat ajja kiraba nyinge kubanga namulebe Nobat nga akaaba. Ate nalaba gundi ne Nobat bambi akaabye nnyo. Olwo Oluyi lwabadde lunene. Omwana yayimiridde bw'ati. Senga omwana wa kamera badde asobola yayimiridde. Kati kakubulira empi ziringa 3 mu Uganda ezisinga okuluma. Waliwo Oluyi lwe bayita empulukutu. Waliwo Oluyi lwe bayita empulukutu. Simanyi oba olumanyi. Sirumanyi. Ne wabawo lwe bayita chapati. Ne wabawo olulala baluyita kaba. Kaba. Empi ziri 3. Kano zikuyigiriza. Waliwo bayita empulukutu. Kati Nobat bamukubye empulukutu. Ne wabawo lwe bayita chapati. Ne lwe bayita kaba. Kati Nobat bamukubye empulukutu. Nobat bamukubye empulukutu. Omwana yasose n'ayimirira mu bwati. Muyetereza. Neyenyenyamuko bwati. Kati omubiri ne gudda wamu. Omanya Weasel yasose kuŋŋaanya mubiri gwe nga yes, bw'oba n'okuba Oluyi nkugamba empi ziri 3 eziruma mu Uganda. Waliwo lwe bayita empulukutu. Waliwo bayita gundi chapati ne kaba. Kaba. Kati Weasel yazirowoozaako 3 n'agamba ono muwe eki n'amunoza. Bwe yandipapye yabadde agenda kuba chapati. Chapati eruma. Naye teruma nnyo. Ng'ate empulukutu. Kaka muzonna yalonzeemu olunaana. Yasosera n'amukanga mu bwati ng'alwala chapati. N'aweza omubiri bwati. N'awanga ki? N'awanga empulukutu. Yamukubye n'abuuka namwe. Kati Oluyi luno lwe lwalandize ku luba lwa gundi lwa Nobat. Kakati omubiri kwe kudda n'alyoka ayimirira. Kuba yalimukubidde mu bbanga. Yabaddemu akabu. Hagwe tewalabye. Ati gw'onnyumiza. Yabuuse kati simalina kumanya nkunyumiza Oluyi. Naye gwe ky'omanyi yamukubye kye bayita empulukutu. Yamukubye Oluyi lw'amaanyi nnyo. Yamukubye Oluyi. Kati gwe bakubyawo yazizzaako ki? Yakabye. Nze sirabanga ku muntu mukulu. Yakabye na kinkoze bisayambadde vest. Na stress ati. Omanyi abaana nga batukubanga edda. Nze olwo Oluyi balunkubako. Kwega Nobat yadde akujjukiza bye wayita. Olwo Oluyi lwe bayita empulukutu. Lubi. Kati gwe bakuba ku mpulukutu tukulira obulumi Nobat bwe yayiseewo. Anti terukulumira wano. Lukufulumira eno. Ate nga balukubye. Ati lwa mpulukutu. Lugendo lusobola kuluma eno. N'olyoka okwate. N'olyoka lusaasaana omubiri. Lusobola kuyitamu. Lubanga ssasi. Tijjukira essasi bwe liyita wano. Weasel munnamagye. Mu music munnamagye. Kyovula bambala nnyo ebyamagye. Ne mukulu. Ne mukulu we. Good. Kati Oluyi lwabadde nga ssasi kankulage. Olaba essasi bw'olikuba wano. Liyite. Wano. Tewabaawo damage nene. Damage ennene ebeera wano. Kuba wo wayulika ne wakola wati. Kati ate wano weri ayitidde banoonyawo bunoonya. Nti bakubye. Kati era kati Nobat kimanyi bwe yatuuse mu ddwaliro. Bwe baba bamukubye eno abasawo baakebedde. Olina kukebera nnyo eno. Kuba oyinza nosaba amannya agamu nga gazimu. Kati omusawo aba si mukugu mumpi. Anti kati awo ofiira.
awo ofiira kati era Nobat talowooza nti yali okke olaba bw'ofuna accident olina okukola ne kibayita scanning CT scan n'olaba tolina clots. Nobat ayinza oba yafunye clot. Bw'oyinza obutafuna clot kw'Oluyi oli musiru gwe oyinza obutafuna clot kw'Oluyi kati balina omukola sajjali sajjali kiyinza okuba ekinene clot bakola sajjali ne bakasalamu anti balina okajja anti bebanakola CT scan bamukebere bulungi balabe izitoke clot mwezibikira omusu ezibikira omusu asobola okujjawo obulwadde obumutta kankubulire anti tibalina ogirongoosa olwo Oluyi nkugamba empi ziri 3 waliwo lwe bayita empulukutu waliwo lwe bayita kaba ne babaawo ne bayita chapati kati yamukubye empulukutu eyo kati Nobat bagenda mulongoosa bw'abanga yafunye clot alina okulaba dokita we alina okufuula badokita we kati baba bagenda mulongoosa ka clot bakajjemu bwe kirina okuba kubanga bw'aba ne clot aba alina ogijjamu bw'atagijjaamu ayinza obutategeka gundi oli wiza anasasula sente za sajjali ate atya wizo yabadde mutuufu okukuba Nobat kumuzuukusa yadde yeebase byayimi Nobat yabadde mukwebaka Nobat ali mutulo Nobat akyali ekituufu yeyita promotional generational promoter akyalina amaalo mukutegeka ezo ensobi tezikolebwa bantu bakugu mu kutegeka akyalina amaalo mu kutegeka alina okutereeza mu kyokutegeka kwe otherwise ajja kutegeka nga abantu be bamuwaana nga naye bwe yeewaana nga tafunye ssente nga n'empibo zimuyitamu era yeebaze nnyo Weasel okumukuba Oluyi kati kuba ekyo kirina kikyamuyigiriza era bw'ataayigire ku ekyo n'atabako kyayiga mu ekyo then it will be very, very, very appalling. It will be very sad. So what went wrong in the whole situation that we are having now? Balya sente za Weasel. Weasel abantu bajja. Ekivulu kyonna ekisookerwako abantu bwe bajja mu kivulu ziba sente. Ontegedde? Either ozifunirawo oba ozifuna leeta. Ontegeera? Bitya nti nze ordinary man omuyimbi because omuyimbi is an ordinary man muntu wa bulijjo yes nze kasanyibanga nyimba bwenti nendaba emiti nga gyenyeenya baba bantu nze atali ku mulyango tolina bw'oŋŋamba nti abantu abo bayingidde sibitegeera ekyokubiri nze siri mutegesi sinze neetegeka gwe bw'otegeka olina okukola calculation ng'osasula omuyimbi osasula ekifo naawe ne weesasula ontegedde so ebyo byonna tebinkwatako gwe byoli mu kunnyonnyola kati nanti wano twakoledde bbiya ate bali babadde bamusasula nze saategese bbiya si bannange Nobat mukwano gwange nkwagala nnyo naye sibalina bwenyinza wano sinana bwenyinza kudifendingira nsonyiwa aga Katonda mu ggulu nsonyiwa kuba naliyo ku show nakulaba nenkubuuzaako ne bye twayogera twabyogera naye sisobola kubeera ku side yo ne bw'oba ofa why bw'oba otegeka because for me I see him as an entrepreneur an entrepreneur must know businessman the business walaba nga mbayimbi bonna abaaliwo omwana gwe bayita Weasel Manizo abantu bakyamwagala asobola okukola business gye mwakola eruwa omugambo kya mutolina ssente ne bwembanze nze nadde mukuba Anyonnyodde tonnyonnyola let me tell you yagambye alebadi yatunda ate nga zaalayisi let me tell you my brother business is business and a contract is contract ontegedde did they sign one they did I think it would be the one binding them now era ye yamukubizza bakiwandika nti wotampa enkukuba wuliriza bw'otampa ojja kulaba ekibeerawo ekyo tebakiwanda anti nedda naye bakiwanda teri kati nno kankubulire teri gundi teri bagiyita batya teri contract etaliko if
Yes, I know. If ebeeramu kakati bayinza okugamba nti amateeka gajja tulamula anti kati si gatwalira ate mu ngalo. Amateeka gajja tulamula nakugamba. Amateeka yagakutemwa n'agakuba Nobat. Anti wuliriza waliwo kye bayita nakulabulako olulala. Naye nga waliwo ekintu kye tuyita mob justice. Gwe n'olowooza nno nti byakusaaga. But mob justice is a form of justice. Ontegedde. Mob justice eba nayo justice. Nayo eba justice. Ontegedde. Kakati ono yakozesezza kye bayita mob justice. Gundi. Kuba mu ndongo tebawaaba. Mu ndongo towaaba. Endongo tebagiwaabiramu. Ate Weasel yawaabidde abawagizi be. N'abanjulira ensonga. Anti kati ye nga amaze okugusala. Anti yagusaze. Twagezo tegera ngolwedde amaze okugusala. Kati yatubulidde bubulizi judgment. Ate kati abo biza akyabanja. Omayisente gundi zagero teeka mu luba. Yatandise dda. Omayisente gundi zagero teeka mu luba. Oyo gundi Nobat. Eraba nono. Omayisente zagero okuyiwaawo. Weasel takyabanja Nobat. Eryo lyamukubye essasi. Oluyi nakugamba balibitaka gundi. Balita mpulukutu. Oluyi lubi nnyo. Ayinza n'okugenda ebweru China bamulongoosi. Anti nkubuulidde kati gwe wakana ku lulwo. Wakana ku lulwo. But that is what is going to happen. Now Nobat alina okuyiga bwe bategeka ebivulu. Tamanyi. Is a generational promoter. Anti-generational promoter. Tebakuba luyi. Senga ndowooza, senga gundi atunula ati. Ani Balamu yasizo tegeka senga yakyama. Senga bali bamukuba. Senga buli shonge buli yeseggwa. Ngakubwa senga ali ati. Sabavu. Senga be bayita basabavu batambula bati. Abitex. Senga kalute kakyaliko. Singa bamutatanadda. So the idea is I know kuyiga politics. Nakugamba politics ali bwati. We know kuyiga politics wa buli kintu kyokola. You must learn the politics of ebivulu. Ebivulu ekyo kivulu kyakola sente. Ne sente bazirya. Sente mwe mwaziraba ku maaso. Mu nsawo temwali Nobat agamba. Yazirya. Nze Nobat namutaasaako omuntu yali agenda mukubiraawo. Nze kennyini. Mu area. Ngalina tiketi ya tebo. Nga talina tebo. Sayagala binyumya luli. Naye kati kambinyumya. Bali bagenda awo wennyini ate gano njogera mazima. Nobat bwaba wakanajje. Bali bagenda kuba Nobat. Era ne ngamba omusajja yali amunne mugamba waaye. Omusajja oli mugagga ki? N'omukakka. Ne mugamba oli mugagga waawa. Ne mubuzo oli mugagga waawa naawe. Ono mugagga munno. Esegeza Nobat yazasima tuko kubwe. Ne kushoko nyinyi bali bagenda sayagala binyumya luli. Nga nja kulabika bulala. Juga twayo already tusanyukidde sho ate nga yagitegese. Nenga Nobat bali bagenda mukubu. Yes. Kushoko nyinyi. Kushoko nyinyi nga omusajja abanja nga ali awo abanja ki? Tiketi ye. Abanja tiketi ye. Nga abanja tebo yawo. Nengamba waliwo obuki obuzibu sakati wedaba ekintu ekifaanana bwe kikigeza esegeza abasasula tiketi baali bangi abasasula etebo baali bangi ku tebo ezaaliwo. Endowooza abaliwa confusion yajjira wano mu ntuuza abantu ne batula ku tebo nga tebandibadde ku tebo. Oba ye yate tebo Bukenya gye yateekako abantu. Nze simanyi. Ojjukira ku sheeyo. Wali ate confusion. Kati nga sentence bulungi. Ku sheeyo kwaliko tebe yali enkalu. Nga banyini bo tebajja gikola ki? Kati Bukenya n'atunulira tebe eyo buli kadde. Munagenda mu ordinary ayina abantu be yajjayo. N'abagamba mujje kweno tebo. Teriko baki. Era Bukenya kati alina onnoonyezebwa. Bw'amala tuzaako abantu. Abantu baali batudde mu naye tebo nga bambi bagituddeko bali. Ebyokulya ne babireeta ne babikata ku n'abamanyi abasaavisi. Bano mune batunula ebyokulya ekisookera ddala tebo batuwadde yaki ya firi. Ebyokulya tubirye. Bukenya n'abagamba mubirye.
Bubakuba ebyokulya. Kakati awe wali kyali. Kakati eyali ekubiza Nobat Bukenya yagaba tebo Nobat nali wano nga Nobat bamukubira wano. Era nenga musajja omuganda muganda nedda naawe nedda. Omanyize nze simanyi njala nyonga gawaleko. Owulire bwe kibeera. Nakiwulirako dda. Nkiwulira mbeera n'aba nkiwulira gwa kusatu. Njagala nnyo waliwo kale kati nze olwedde ndi mugagga mu mutima gwange. Kati sente ze nnoonya zikatirize kiri kye nnina mu mutima. Kakati niyo olumu manyi okulaba abagagga abeeyisa obulala. Neŋŋamba nze waliwo level kwentuuka nga sikyasobola na kuyomba. Bino byonna tuwoggana wano. Ekimpoganya bwavu. Nze nembeera nga kati oyinza okumpita mu nje mu buli buno obudde ondeete mu bino ebintu byo nga nina ssente nga ni musajja teeberezaamu nga nyingiza miliyoni nga 2 buli lunaku oyinza okundeeta wano nga tujje tuwogereko olwo mba nja bategekera mujje nga nze mbayita so si mwe kumpita mwe nze mbagamba nti bano abagala okuyiga ku mpisa ntegedde kankusabire nnyo mukama akuyambe osobole okujjanga toyasama sente zange ati kati tutegedde ekinaba ng'okifunye. No, what I'm trying to say is teri mugagga ayinza kuwasamira wano nnyo bw'ati onkyegedde kyova olaba nti kirungi nnyo okukola ebintu by'olina okukola ng'okyalina amaanyi mu budde bwabyo onkyegedde bino abantu bajja bijjayo babirabe babeeko bye bayiga ontegedde mu budde bwabyo ontegedde bulungi nnyo nti kati esaawa eno nkola kubanga tewali nsonga lwaki siina kukola ontegedde kuba tekati ntuule okitegedde bulungi nnyo. So that's the point. Now let us agree nti Nobat yakola ensobi ey'okumismanaginga funds ensimbi za Weasel. Kyabulabe nnyo okugamba nti ne bwe bakutegekera mbaga ontegedde ne bwe bakutegekera mbaga osobola okulya ssente zo naye chairman tumunenya lwaki ssente wazirekera Saamu n'ozijja mu chairmanship bar? Yes otegedde ne bwe tuba tukutegekera mbaga nannyini mukolo n'alya ssente ate era ffe tusonda soda nga tugenda ku buko otegedde because olukiiko luba lwali lunafu okumanaginga funds otegedde kati kyekyatuuse ku Nobat ye Nobat yalowooza nti lwakubanga ssente Sandra Teta yazitwala ne Weasel nti kiri okay. It's not okay. Gwe wategese kivulu muyimbi ono kumuwa ssente. Where is the money? Ate ssente ziwa z'oyogera. Ba Sandra Teta bayonoona ssente era abantu b'okunenyezebwa Sandra Teta mukyala wa Weasel nani ne Nobat be balina ssente za Weasel era Weasel, by the way, we need justice for Weasel mumuwe ssente ze gundi Nobat muve mu byokusaagasaaga ebyo tandise okuwoza bali kati ffe tuba nze mmanja ate mmanja miliyoni 4 ate mwe mumanja 3. That is nonsense. You would have managed his funds. Nkugamba ne bwe twategeka mukolo gwa mbaga ne kugamba nti embaga ya Saamu oba ya Baasi otegedde ne bucha ku makya nga ssente waziridde nga Baasi yaziridde ffe tunenya lukiiko lwategese embaga yazifunya atya twazitegeka tetwaziwa ye kuzirya zaali za mbaga kati function etuuse tewali soda mbu ssente naziwa omugole kati gundi byali mu kuwogera ani Nobat alina okubeera serious nti eno function yali ani ya Weasel delivered y'omulimu gwe gwali gwakunyuma kuyimbira abantu yabayimbira tewali yavaayo ng'atoma ontegedde yayimba bulungi kakati gwe omutegesi where is the money totubuulira mbu ate Sandra Teta yankubira nemuwayo miliyoni 4 nemukuya ate simanyi batunda table bwe batunda table what was the plan gye buva ne gye bulaga ebivulu byonna ebibadde bijja bibeerawo abantu babadde batunda tables era abayimbi basinga otunda tables kubanga be babaira bananyini mikolo otegedde naye tambula naye ng'agenda okukima ssente zajjayo zovuba ne bw'omuwaka 5 n'omugamba nti zine 5 zisigaze zine 10 kazigende ku akawunti so that mubalansinga bulungi nga omukolo gikoze eki giwedde kati gwe tosobola kugamba bugambi nti ze ssente mbabanja obabanja otya be bategeka kyo
be bategeka show era bambyo lwe tufu babadde balina mukuba ayina okukwata sente z'omwana azimu nalaba ekiro Chameleon amufune wakiri miliyoni aga nalaba ekiro Chameleon atamye ennyo naye anti kuba Chameleon abadde mu system for long oyo Chameleon gwola katino kankubulire Chameleon omulaba Chameleon yekka he sold tables for his brother so he knows the pain oshekere bulungi nnyo he knows the what the pain akwate sente zazimuwe Chameleon yagambye nti yali bweru ne basayininga Weasel nti Chameleon nakubira Weasel simu namugamba wegase n'abasajja ababbi okitegera nga Nobat gwalifalinga tu Chameleon yagamba ye yalabula Weasel namugamba wegase n'abasajja ababbi mukole show we yamaliriza Weasel Chameleon yennyini n'akontaktinga Nobat namugamba wasayiniza omuyimbi wange siriiwo wasayiniza omuyimbi wange siriiwo omutwala speed kakati so Chameleon ye yabirabira wera yabalabula anti kubanga kafuru Chameleon has been there for centuries amanyi kyakola ochegedde bulungi nnyo but even on the literal meaning on the literal sense ne bwe tubeera nga just me and you tukimanyi nti guno gwali mukolo gwa Weasel chairman yali Nobat onteke tosagamba mate yalina chairman's bag ate ne mukunyumiza teta smile Sandra teta smile era abo babiri be bali responsible for the money bazireti gundi so yo Sandra teta ne ani ate Sandra teta ye mukyala wa Weasel anti I don't care ye muyimbi ye mukyala we so what gwe kati sente zo omanja nenjije wuwo nenzikwasa mukazi wo era ndisoka kukubira nti alo jebali nzimuwe kale sente mbadde nze naye bangambe toliiwo yenkola entuufu ey'emirimu enkola y'emirimu erina okuba different kubanga ojja kukwata sente nzikwase mukazi wo ng'ajja omwabadde mu kitanda n'omusuubiza ez'enviiri agenda asale busazi kkubo agenda akola enviiri onoogenda okudda nga sente zibadde miliyoni 4 waliwo 2.5 maama nati seto zitaddewa nti sibye human kakakadde kakadde maama nati nedda ne bwezibanga kituufu ono akomawo era kati gwe ogamba naye kisaamu tekirina magezi kyandinkubidde kakati kyova olaba omwana ono yankoze bulungi olwo Oluyi buli muntu amugwagwa mu Uganda yeetaagamu oluyi olwo baluyita nakugambye baluyita mpulukutu olwo Oluyi lwa mpulukutu olwo buli akoze ebibi baleete Weasel era kati Weasel njala tumupangise ebyokuyimba byatandise okulabika nti birimu ssente ate nga namulabya alina talenti endala ey'empulukutu etya olwo Oluyi olulaba ne bwe twanditukubye Abitex mu biseera bya gundi bya alien skin yali addabo zingulu olwo Oluyi ndwesiga kugaba empi ziri 3 eziruma mu Uganda waliwo mpulukutu waliwo chapati my last remarks on the 3 issues that twogeddeko ekisookera ddala twebaza Katonda lwa Eddie Kenzo nti Eddie Kenzo started from nothing to top so ekyo tukyebaliza Katonda ate naye yennyini tumwebaza kuba he set a good example to so many youths ye yennyini yeetakana kambata but you see where the kana kambata is kitegeeza butegeeza nti gwe naawe omuvubuka gy'oli yonna kabakadde kasookola ekyo ky'olina okola ki okukola Eddie Kenzo yatandika n'abantu bangi abamu ne baggwamu amaanyi abalala ne balowooza nti tebiggwa ne badda mu birala kati si where he is yalemezaamu ekyokubiri ensi tefugibwa abantu basinga efugibwa abantu balemezaamu ekyokusatu Sandra Teta ne gundi nani ne Nobat munoonye sente za Weasel muzimuwe kuba Weasel delivered yayimba bulungi yakola byonna byetaagisa yokola so abali involved in fact gwe gundi ani oyo musajja ani Nobat beera serious nze oli kyali wange naye wano noonya sente z'omwana mukwate yewakire miliyoni ameka 5 ogamuwe kubanga ekyamazima kiri nti ate yasuubiza n'okwetta oba omwana senga yetta
senga yetta it is you, because let me tell you, omwana ye ya deliveringa kye ya deliveringa nze nkuwadde analogy namu ya mukolo gwa mbaga bwe tutegeka omukolo gw'embaga omugole n'alya ssente tetunenya mugole tunenya chairman na lukiiko lwategese ki embaga omukolo guno gwalimu abategesi baali basatu baali babiri abategesi ne Sandra Teta be balinga abategesi abakuuma ssente abakola bikibi abali mu operation Oluyi ng'akola ddoboozi kati mukwate ssente muzimuwe munoonye ssente muzimuwe as simple as that. Olunaku olwaleero mbadde ne Mwami Obote ng'agenda maaso n'okuba nti then twabaddeko mu State House by the way. I saw alien skin here Bekula and Anyonnyodde tunabyogera ku Saturday naye twabaddeko mu State House. Tugenda kuba tukuwa details ku Saturday olunaku olw'omukaaga tubeera ne the weekend show saawa zibeera 10 akawungeezi n'olunaku olw'Essande saawa 3 ate bagambe tugenda tutandika gikola live. Mbeera ne Mwami Obote wamu ne Bukenya Media. Bakwano baffe gw'abayagala okutambulako ng'oyagala okutambulako tulina emmotoka ennungi eza drone. Emmotoka ezo zirina VIP seats bw'otuula muli munda oba tobalina biri wabweru zirina mu chargers ziba ne internet wifi so kitegeeza ki nti osobola okutambula otambulira ennaku 3 nga toyimiridde nga kisoke kitegeeza ki tuzipangisa n'ogenda wonna w'oyagala tuweza enjawulo naye w'oyagala gendako mu kyalo wammwe waliwo abantu abagala ogendako mu kyalo naye nga tayagala tevuga mmotoka ye family meetings n'ebiganiro ebyo emmotoka ezo weziri tucontactinge ate ku miwendo emirungi ddala ennamba y'essimu eziri 7 6 4 5 5 3 asatu yesembayo kale mukadeke kamujagala okutegeeza ku Alison Painters UG bano bakugamba nti bagenda kusiigira ekizimbe kyo ekizimbe ekipya kikadde oyagala kisiigako kalangi tekisiigibwangako ensonga zonna ezikwatagana n'okusiigira ennyumba yo bagenda maaso n'okuba nti no babikolako bakubire ku 0705 19 36 mukadeke kamu olunaku olwaleero atubadde wano ku Urban Bar eneesangibwa Namuŋŋona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar. Olunaku olwokusatu kikwata nnyo tubeera ne campus night. Olunaku olw'Essande wabeerawo ky'oyinza okuyita la branch ate era Friday esembayo mu mwezi wabeerawo ekibira the forest jangu ki experiencingeko onatubuulira mu kibira omwo mulimu n'ekyalo bakiyita Namagalo wabigalo. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.